Waliwo omukazi atanywa guteeka ng'ono akakanye ku nkoko ya neiba we n'agimenyamenya amagulu ng'entabwe evudde ku nkoko eno okugenda mu maka ge n'emuliira ennyanyaze bbiri. Zo zitera okubeera nnyo mu nnyumba yange ne bwe zoonoona ebintu ebimu oluusi osanga zirinyirira sifaayo naye nange ng'omukazi lwasanga ennyaanya zange zibadde nga nnyingiko n'ensanga enkoko nga zizirira n'empulira ng'obusungu bungi. Amenyemenye enkoko ye Jennifer tumusiime era olumaze okugimenyamenya ng'etiriiko omusaayi n'agisitula n'agitwala ewa nnyiniyo Christine Nakayiza ng'ono ye muka ssentebe wa EOC ey'okubiri kyokka bw'atamusanze n'agisuula mu mulyango gwe. Nakasisita kange akato akankubira essimu nga kaŋŋamba baaba waliwo enkoko bagireese bagikasusa wano mu mulyango nga bamaze oggimenya. Amulumbye mu ddwaliro gy'abadde n'amutegeeza nti awonye okumutuusaako kyatuusiza ku nkoko ye. Era senga nandikutte nnyiye twalirwanye ate twalirwanye. Bino bibadde nakuwadde Kinyana Mpindi n'amaka Naalongo Anet Nambowa mwe yatemeddeko bbasa alongo kawuki omukono ne gugwa wali nga bwe twakulaze mu mawulire gaffe Agataliikonfuufu olunaku olw'eggulo. Kati gwe kutulukusenga gwe gukeeno bwe wati kubangambye ate wano ne mugamba awano wali okke kazi yennyini alina okumanya kiki ekibaddewo. Nakayiza yeekubidde enduulu mu baakakiiko nabo abatuuzizza kkooti y'ekyalo tumusiime mwategeereza nti kinaakikoze lwa busungu. Era senga yakutte n'aleeta ennyaanya zange nze enkoko saakoze ekisandibadde naye nabuze. Bakira abyogera asitudde enkoko gy'amenyemenye era olulabye nga bimutabukidde n'afukamira ne yeetondera Nakayiza n'abakakiiko. Abatuuze basabye abakulembeze babayambe nti ku bono tayawukana ne Naalongo eyatemyeko bba omukono. Nakayiza nannyini nkoko gye bamenyemenye asabye ab'obuyinza okubataasa ku bantu nga bano. Wano tulaba feesi naye ekiri mu mutima gwe kyalowooza okuzzaako nange sikimanyi. Abaami nabo basabye ab'obuyinza babataase ku bakyala ensangi zino kuba basusse okubatulugunya ng'emisango mingi gitwalibwa ku erosi kyokka abalala basalawo okufa kisiiri olw'okutya okuswala. Abasajja tekyatutonderwa kuloopa naye abasajja kuno balina ebizibu bingi nga bakwebikkulidde. Abakazi babakuba, abakazi babatema. Ssentebe w'ekyalo Naalongo Sylvia Kaliika agamba tebakyava mu mawulire olw'ebikolwa ebyeko ebifumbekedde mu kitundu kino n'asaba abakyala okweddako. Omukyalo ono amenya enkoko ndowooza alina bubeezi mutima mubi kuba singa abadde mwana wa muntu nga mwana ye yayingidde mu kyalibadde kiti. Alabudde n'abaami okwekenneenya gye bajja abakyala be bawasa. Musanga busanzi bantu balonderere ne mulonda namwe ne mukola ki? Lwaki abantu tebadde eri Mukama? Abantu ndowooza twongere obbakubiriza tulina kuno kereziya makanisa emizigiti buli kimu kwekiri abantu badde eri Katonda. Agamba tumusiime baakumutwala ku poliisi abe ekyokulabirako eri abalala era bamulinyisiza bodaboda emututte okutuuka ku poliisi y'e Bulenga gy'aggaliddwa. Abdu Muwonge yakusakidde ekkulire lino.